Satan. Neyazege kansabe babali maaso ga katooti kano bakadde bali ne kamera zirabe akabonero k'Obwakabaka bamanye nti nabadde embuga. Oweekitiibwa ennyo Katikkiro waffe wamu n'abakungu ba Ssaabasajja bonna abakubugiriza, bakulembeze bannange omuli Deputy President waffe Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi, ne bakulembeze bannaffe bonna okuva mu kibiina kya National Unity Platform, bakulembeze bannaffe mwenna, abaami n'abazaana ne basajja ba Ssaabasajja Kabaka, balamusizaako olwaleero. Oweekitiibwa Katikkiro, nzikiriza nga te eddoboozi lyange kuli abannange okusiima okutwaniriza olunaku olwaleero n'okutwanirizanga embuga. Tweyanzeege weewaawo ng'era omwogezi avudde waggulu bwakitaanyiza ti bannaffe baasuze beekejja okujja embuga, naye kyennaku tebakwata mmundu bagadde amakubo ne balemesa bannaffe okutuuka. Naye twebaza Katonda olw'omulembe guno omutebi gwe tuliko, olwa buli bwendi nkulaba era nkakasa abo be balemesezza n'abali ebunaayira batuwota buliro. Oweekitiibwa Katikkiro, nzikiriza mu ddoboozi erimu nkuyozaayoze olw'okumala omulimu ogw'akaweereege ne mu kiseera kye kimu omulimu ekkula ogw'okujja engalo okuzimba amasiro. Yogayoga nnyo, Omukama yebale kukkiriza kufundikira eryo eddimu mu mulembe gwaffe guno gwe tulimu. Twagala n'okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro, tukulabanga ng'ossa eddoboozi lyo mu kuvumirira okutulugunya n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa mu ggwanga. Tumanyi nti okikola newankubadde embeera yabannakyemalira, ne weebale kubanga muvumu nakutuuzangamu maanyi buli wetuwulira amaloboozi agava embuga nga gayimiridde wamu n'abantu ba Kabaka n'abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda, naffe kituuzaamu amaanyi. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Nzikiriza ssebo Oweekitiibwa Katikkiro, mpozi era nkunyonyole era nnyonyole Obuganda we tutuuse omwaka gwa 2021. Nze kamwa koogera bannayuganda abasinga obungi mwalimu vulugu, naye emyaka 5 egiyise tufubye okukola omulimu mu bwesimbu, okukola omulimu n'okusembula ekigere kimu nga tukiteeka maaso ga kinne waakyo. Tufubye okugatta abantu ba Uganda n'okugatta abantu ba Buganda. Tufubye okuwaayo obukulembeze obw'obwesimbu n'obugatta abantu, newankubadde ng'era bwe kisuubirwa eriyo abamu ku bannaffe abatendewerwa, naye tubadde tukyagenda maaso era tulina essuubi ti gye tunaatuukira nga byonna biteredde. Ekyo tukyebaliza Katonda. Oweekitiibwa Katikkiro, nzikiriza era njogere ku nsonga ekyayongedde okukwata ejjembe mu Uganda naddala wano mu Buganda, ng'oggyeko okutulugunya abantu, ensonga y'ekiwamba abantu egenze mu maaso nga yennyamiza abantu. Anabakyasembyeyo okugwa mweyenteta ye mwannyinaze Nambogo Sarah eyawambibwa mu kibuga Kampala wano ku Kampala Club, ekifo eky'abantu obaolyawo bwe omuntu be yanditiisiza amaaso nti bagundiivu naye n'awambibwa. Tulwakomaako ffenna twekanze nnyo okulaba nti ate kituuse ne ku bannaddiini nga bawambye Father Deus Ssekabira amaze ewiiki esoba 2 nga buziddwawo. Oweekitiibwa Katikkiro, olwaleero tufunye omukisa naddala nze ng'omuntu
ng'omwana wa Buganda enyumiriza ennyo mu Bwakabaka bwange. Guno mukisa gwa njawulo era ngwebaliza Katonda. Tuli wano embuga okujja okwanjula olutabaalo. Weekitiibwa Katikkiro zayimiridde wano nze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ndi musajja muzirambogo, ndi muzzukulu wa Kayiira Emugulu, yeffe baweeka, yeffe bakongozi ba Ssaabasajja Kabaka, era yeffe abako eri Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda ow'omulembe guno. Oweekitiibwa bajjajjange bangi mu byafaayo bayimiridde maaso g'embuga ku mirembe egy'enjawulo nga bazze okwanjula olutabaalo oba okwoza olutabaalo. Myaka mingi nnyo egiyise jjajjange Nabembeze Nawanjovu we yali Katikkiro wa Ssekabaka Kamanya e Kasengejje yayimirira mu mbuga e Kasengejje ng'awaaba olutabaalo era n'okuloopa olutabaalo kuba yadda mirembe. Mu mbeera y'emu jjajjange Kayiira Mumazi wa Bbanja Kamalabyonna eyasooka yayimirira nga nze bwe nkoze mu mbuga ya Ssekabaka Ssuuna ewamala n'ayanja olutabaalo era yakomawo n'awaaba olutabaalo ng'akomyewo mirembe okuva yonna gye yava. Bwe batyo baze babeera ne jjajjange Kitya Munyoro bwe yakola ku miteesa egyasooka, jjajjange Sitere Ssentamu bwe yakola mu myanga, jjajjange Yosefu Walakira ngo yazaala kitange ye yatuulanga mu lukiiko kuba ye yakiikiriranga Mawokota. Kitange ye yakolanga gwa busawo era yagukola mu bwesimbu ku mulembe omuteesa ne ku guno omulembe omutebi gwennyini. Mu mbeera y'emu Oweekitiibwa Katikkiro nyimiridde mu bigere byabo abasajja emmekete abansookawo era nga be banteekawo okujja wano embuga ku mulembe gwaffe guno omutebi okwanja olutabaalo eri embuga. Oweekitiibwa Katikkiro pozi ekyawukanako ku mulembe guno nti olutabaalo luno ndwanja embuga ku lwa Buganda naye si ku lwa Buganda yokka wabula ku lwa Uganda eyawamu. Nina essanyu Oweekitiibwa Katikkiro okutegeeza nti olutabaalo twalutandikako dda era nina essanyu okutegeeza nti mu bitundu eby'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo gye tuyise baatusiima ne batwaniriza era ne batuzaala. E Busoga baatusiima era bantuuma erinnya erya Ngobi. Ngobi wano mu Buganda abeera nga Saava, abeera mwana wa Bambejja. Era eno baalimpa olwa jjajjange Kayiira Kamalabyonna yagenda eyo ne batta omukago e Busoga, era bwe batta omukago baamuwa omwana muwala, yali mwana muwala mu Mbejja eyamuzaalira abaana baganda baffe abali e Busoga. Awo nno we najja erinnya erya Ngobi era ssebe e Busoga ndi mwana wa Bambeeda. Oweekitiibwa Katikkiro Mulango baatusiima era bantuuma erinnya erya Okelo Kuch. Mwacholi bantuuma Ogeng Lapiem, Abalugwala bantuuma Obini, Abanyankole bantuuma Musinguzi, Abafumbira bantuuma Mutabaazi, e Kasese bantuuma Musabuli n'ebitundu ebirala. Ekyo nno Oweekitiibwa tubadde tukikola kagenderere okussaawo enkolagana n'okussaawo omukwano wakati wa Bannayuganda bonna ab'enjawulo, era nina essanyu okutegeeza nti Bannayuganda bonna bakwatagana ate naddala ffe nga Baganda nina era essanyu okutegeeza nti abaana ba Buganda mwattu babembedde mu bitundu eyo bakola emirimu gyabwe mirungi nnyo, baagalana n'abantu be baasangayo, abamu beewanguliddeyo n'abaami oba abakyala, era ng'enkola yaffe bweri ey'Abaganda ey'okwatagana n'abantu bonna. Oweekitiibwa Katikkiro nga luno n'olutabaalo luno siyinza kwerabira ebimu ku bisuubizo bye tubadde tuwa Abannayuganda era bye njagala okuttaanya eri abantu ba Buganda. Ng'oggyeko okugatta eggwanga
ng'oggyeko okomyawo enfuga ey'amateeka, ng'oggyeko okuleeta enkwatagana n'omwenkanonkano eri bannayuganda bonna, nga teri atyoboola munne, nga teri ajooga munne. Tulina ekigendererwa naddala eri abantu ba Buganda okuzzaawo ekitiibwa eky'abantu ba Buganda. Si just kitiibwa kya mukubo, wabula ekitiibwa ne mu nsawo zaabwe ne mu maka gaabwe. Ti abakuze nga tebamanyi gye bava, tebamanyi gye balaga. Ow'ekitiibwa nga nva waggulu, nsaba n'obwetoowaze era n'obuwombeefu obw'ekitalo onzikirize. Abaganda bagamba atuma omukulu tamagamaga. Nsaba okkirize Ow'ekitiibwa kutume eri Ssaabasajja Kabaka omutuuseeko okwagala kwaffe, omutuuseeko obubaka obw'essaala zaffe, good wishes, omutegeeze nti tuli bawulize era twagala nnyo obuwangwa bwaffe, twagala nnyo eggwanga lyaffe. Abantu betuvuganya nabo bakikola bakigenderedde okugezaako okussaawo omuwaatwa okulaba nti abantu ba Buganda tebawuliziganya, tebakwatagana, olumu ne batondawo n'obutali butebenkevu mwattu obutabaddeewo. Ekyennaku olumu batera n'okukozesa abantu abaffe kennyini okutuulira eddoboozi eryo eritumbula okwagala, eritumbula obumu n'eritumbula obutebenkevu mu Bwakabaka bwa Buganda n'eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Nze ng'akulembera ekibiina kya National Unity Platform era kenfunye guno omukisa, nsaba otuuse obubaka bwaffe eri Ssaabasajja Kabaka nti tuli bawulize, tumwagala nnyo, twagala nnyo Obwakabaka bwaffe era okufaanana ne bajjajjaffe abaasookawo tuli bamalirivu okuuma Namulondo n'okuuma ekitiibwa kya Buganda olubeerera. Tweyanza nnyo, tweyanzeege okutukyaza lwaleero. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Engalo ez'amaanyi eza President Robert Kyagulanyi.